abantu amazzi excitement ya mutana abayira amazzi nze mpozi kyenalaba ka video akali ka circulating ekiwala kyejja ne kimweripako anali mukozi wa TVM yoyo yennyini nga omanyi naawe abaana ba TV anedda bannaye naye Kizz Daniel yakola ekikolwa kyennayagadde ono omwana yadde intentions zaali za kubeera kutukunamira yagenda mubika akaskati mpola akabina ke tekalabikako yadde so like he was credited for that yatuyamba yatutaasa ate singa kati tuli ku ogwo tusaze nnyo emisango wano naffe tukowa tuli bantu weeyongereyo kakati wava wano yadde alimenti okuyimba e Tanzania n'atayimba okusinziira ku gempulira nti ngoye ze zamulemeseza okuyimba yabadde ayina engoye zayagala okuyimbiramu nga ye ne zidireyinga okakana nga tagenze ku stage poliisi Tanzania nemugamba rudi nyuma towa viato nemugamba towa viato fungula mulango nedda wadde simanyi naye osuka ki emukimanyi nti mbasinga obukulu nafungua mlango paka polisi. Nafungula mlango, toa viato, tunapiga. Tunakwambia mbele. Tunakwambia, naye twagenzo maliza mukomera Harmonize ya mujeyo. Ya mujeyo. So ye mbozi yabaddewo akawutwagenzo kuzibya obunaku lw'eggulu nga yeeriwo. Abantu abamu they respect their brands. Bw'aba agambye agenda kwambala kino kyajja okwambala. Problem yabadde kwani kubanga kigenda kubikimu engoye zidireyinza okujja. Naye kati bali abali mu kisaawa abakulinze. Kati ate nzigire mu kinu kali uyo musajja tuyadde mu kinu ne jampa. Abola baba bambalire. Yayimbidde mu Uganda. Mwogere. Ne kale bambirwa kwa Bugeme nga yaziddamu. Yasabira nina Rose mu kanisa nga ali mu ngoye zezimu najja mugundira nga ali mu ngoye zezimu yafa brand management brand ya pasa Bugembe ki wa ku Africana atuleta kakajanja kale awo nga tuvuddeyo jogade mazalwa ga pasa Wilson Bugembe pasa Bugembe alina emyaka emeka ana